Museveni amaze okwetegeka alese ba mobilizer ba assistant RDC temwabalabye nga abaleta baladisa abapya abagenda mobilizing akalulu Bobi Wine yakola mbaga nje nabagamba bakyatufuga wano Uganda teyina opposition wano tetuyina bavuganya Museveni wano buli omwana onya sente Museveni ye government ye opposition daba bavuganya Museveni bali mu kusala ndongo mbo bali mu Situlwago mbo toli mu kubona abona mubona abona wa Nyanzi walage nyumba netya n'okutya ina ne flyover dictator chi akukiriza okuzimba nyumba ng'eriko ne flyover owawa nga sementi omugulawo ntuleke namwe kutusiriwaza Situlwago yafa ebyo okuvuganya Museveni byafa wano tuli ku political masturbation government yevuganya yokka Museveni ye president ate ye opposition nze ngoyizo okunziza mu aba basiru bensanga mu state house ekiro byambadde Gomez bitaddeko ne lipstick mbombo ba opposition kwabo kuli kavuganya Museveni gobolaba bonna bafere kati sente zaweze kati mugenda kulimba ky'abazungu n'abazungu embaga bagirabye negana idikiteto no akiriza abamuvuganya okkola embaga ne basala n'endongo wakikaaki wano tewali Situlwago era Situlwago girimu wekka abantu bali mukola mbaga gwetika ebinnyo abantu bali muzimba mayumba abaana baabwe basoma kati gwe jowuleza mbu simanye opposition tuli bubi gwali obubi abana Uganda bwe mutakomye enkola kulowooza mbu buli omu ali bubi kuba mbu sente zibuze gwe wono mu Uganda abantu bayine sente tadi mwe muddeyo Bobi Wine atulwanirira ali mu mbaga ali mu kusala ndongo ali mu kulinnya nnyonyi mutabani we Solomon bamugulidde emmotoka emitwalo 5 ejja $, gwe mutabani we avuga eriwa twa muli basiru ate mutakomye busiru mukyafa nnyo Kaize Junior nzo kusanga mu Situlwago nze yasoma mbundi ku luguudo nekalakasa inze kubano bannabya bufuza abafere bemanyi babera wa Genosale nga bali ya miyembe sibasange wa Genosale abo mbo ba opposition abawo eyawo opposition tuli ku political Museveni agenda kuwangula akaluka 2026